bwana Bajjo ng'obadde otubuzeeko oli bulungi? Onsanze ndi bulungi, onsanze ngenda mu kibiina omalira obudde. Buuza ebintu byonziruke tetukyalina budde bwakoonoona. Bajjo waddayo ku ssomero osoma biki? Engeri jjajjawo gye yandeeta alinde we ndibisoma alibiwogera. Mbuuza ebintu eby'amagezi. Bajjo va mu lwali naawe tubuuliremu by'osoma. Jjajjawo byasomesa byensoma. We bituuse nno naffe tugenda kuggyawo buzindaalo waffe. Yogera oba oyogera. Koosi gye nkola bagiyita Leisure Events and Hotel Management. Kati obwedde kukwasa ensonyi naye gwe abadde abaatisa obulamu onooyita. Entobba bibuuzo. Olina okusoma ng'omwana omuto wa nassale. Maze emyaka 15 sisoma. Ebibuuzo byandetedde n'omusujja bandabye ku internet nga ndi mulwadde. Bakulu banno bawa magezi ki? Mbaga nti basomanga bakulu okusoma kw'obukulu kusumbwa. Bayizawe wagenze ku mbaga ya Isima n'Amina. Abantu embaga yabadde ki? Embaga ssebo yabadde maanyi erugogo awo. N'akasiki k'embaga tekaaweze. Kubanga Kato ngambe bambaga nga n'akasiki kaagaanye. Tekwabadde abakono ab'eŋŋanda tebazze. Bajje ebyaddala okuze. Olaba tonnavuma Gravity omutujju. Kyovula ngenda kuzi sikyavuma kubanga onnyiziza nnyo singa mbadde saasoma wandize nze nkuvuma. Edda natambulanga nvuma. Nga nninga ba Gravity. Kati Gravity bw'anaddayo okusoma ajja kukyusa olulimi n'endowooza. Naye olowooza Gravity alina buzibu ki? Tategeera bulungi. Lwakuba ennaku zino okusoma tekunzikiriza kuvuma. Agamba mbu Balamu ye yabadde n'ebyuma ebifu ebigoba abadigize. Kati yabadde akekkereza mafuta. Bajja otegeeza ki? Kati yabenga Gravity muli bana atekamu otufuta tuki najjako ebyuma abalirira amasannyalaze amplifier nga bw'omumanyi waabwe kati aga mixer yange yinza okukuba ku bantu kati wali ki. Gravity ali eyo irabika yagenze mu depression. Manya depression. Abale mugata ite yetuga. Taddeyo nalowooza nti eseekomye. Kati akola atya okujjuza lugogo bw'anaddamu okutegeka? Stopping ebiyimba ebiwemula. Tuli kuzimba kibayita next generation and younger generation. Omwana tasobola kwera musawo dokita mpusimanye empiso nebakwata nga ofumita oli omuwala empiso. Oba yali ayimba ku bujjanjabi obugenda okukolebwa mu ddwaliro lye yatusuubiza. Lirolingiza obukyala bw'omuntu mu public oba osikayo bisiraani byebimu ku byaganyisa ekkola. Bajjaawo tolimbyemu olowooza. I hope yakomaawo teyasukkawo. Era Gravity yeebuuza nenza abadde ng'afuna abantu buli mwaka. Emikono gyagenda. Gw'atasirikako wabaaki?